agambye Obote ensonga najja nnyonnyola bulungi. Ensonga ya iPod. Njagala tugendeko Obote. Yes sir. Fe abamu emabega ko twali tumanyi nti ekituufu NUP tefuna ssente. Niwe bisoose kuvaayo ne tumanya nti emyezi 5 gibadde ba missinga. Era n'olero nga bagaba nayi. Fe zaffe tuzaagala abaki tebazituwa. Kakati ekisooka lwaki NUP erowoozesa abantu tebadde tefuna ssente ate ng'ezifuna. Lwaki ebigambo bikyuka olwaleero nga Kyagulanyi agamba ati ffe tetujja bba wakifaananyi ne mba mufa. Naye ng'olwaleero bagamba nti akate ffe tugende mu iPod. Era ne baluwa ne bagiwandiika. Ensonga ya iPod eno ntuufu etya era eyanisa etya NUP ne Kyagulanyi. Well, Sandi yagadde nnyo discussinga Kyagulanyi. Naye tu discussing iPod. iPod. Sandi yagadde nnyo ku discussinga NUP. Kito kyayagala. Si kyayagala kubanga omulama mutini buli nedda buli kintu kyonna kye nayogera emyaka 3 emabega we kiri mu kirabako. Nze omu ku bantu abaavu mu ennyo nga njogedde kugamba nti nno NUP efuna ssente za iPod because nze nali mmanyi bulungi nnyo omuntu okufuna iPod money wayino yitira ne bazeegaana publicly ne baga tetuzifuna. Of course bo omanyi wali kye tuyita political capital. Nti oli bw'ategeera nti political capital yange eri mu kuvuma MS ajja kufiirako. Ontegedde because mu buli business oteeka okubeeramu nti kibayita investment. Kati olina okutegeera weya capital wange aluwa. Kati capital wa Bobi Wine has always been mu butamanya bw'Abannayuganda. Kademu Political capital wa Bobi Wine atambulidde nnyo ku butamanya bw'Abannayuganda. Ate si musango gwe. Si musango gwe kituufu. Bobi Wine okubeera nti Abannayuganda okubeera nti babuyabuya nga bwe bali. Si musango gwa Bobi Wine. Ye kasaba kwata babujega. Ye kati Bobi Wine musajja mugezi yali very opportunistic bulungi n'ategeera obunafu we buli n'abukozesa. Oyo gwe tuyita entrepreneur. Fa basoma ku entrepreneurship. Ontegedde. Nti entrepreneur yenna bw'atuuka mu kyalo n'agamba nti n'atambula mu bwati n'agenda nadda ng'anoonya capati nga taziraba ng'agamba nti wano kanteekewo omudaala kituufu. ontegedde oyo ye entrepreneur. Omutuufu. Kati Bobi Wine as an entrepreneur yakozesa sikiruzi ze n'amanya obunafu bw'Abannayuganda we buli n'ategeera nti obunafu bw'Abannayuganda obusookerwako obutamanya n'abukozesa bulungi. Ogwo si musango gwe era tewabaagumunenya. Okay. Ontegedde bulungi nnyo ogwo si musango gwe era tewabangayo omuntu avaayo okunenya Bobi Wine ku ekyo. Si musango gwe. Ye nga opportunistic person. Yakozesa opportunity n'agikozesa buki bulungi. Awo tuveewo tuddeyo mu 2.5 nga bakuliyetinga ekintu kye bayita iPod. 2.5 Oliriza iPod yeyingira wano 2.8. But it was formed in 2009. Yes, kakati ebirowoozo bya iPod bitandika 2.8. Ontegedde. 2.5 era omuntu aleetesa wano iPod. Ebina by'obufuzi. Omuntu aleetesa wano iPod bamuyita ani? Besigye. Nga tumaze okugugulana mu 2001. President Museveni atandika okuyiiya ekintu ekiyinza okumuyambako kubanga leka nkubuulire politics ono mwe mumulabira wano naye politics si waffe. Si waffe baani? Abafirika Abannayuganda. Abafirika. Si byaffe bino. Bino si byaffe. Tubyesibako bwesibi. Politics wa bazungu. Era n'enfuga gye tulina ffe ng'Abafirika oyo Kimbo wakimanyi. Ffe Abafirika Abaganda babamanyi bwe bafugibwa. Kabaka waabwe bamumanyi. Abasoga bamanyi bwe bafugibwa. Kyabazinga bamulina. Abanyankole baali bamanyi bwe bafugibwa. Omugabe waabwe yaliyo. Bino bye tulimu by'Abazungu. Eno nteekateeka y'Abazungu. Kubanga ffe bwe twatuuka mu level eno bwe twayingirwamu politics ono. Because politics is not ours. Kati ebintu bingi tetubimanyi. Tugwamu biki? Abalonda tebamanyi lwaki balonda. Ne be balonda tebamanyi lwaki balondebwa. Kituufu ekyo. Ontegedde bulungi nnyo. Kati we are swimming in nonsense.
omanyi okuwuga nga oli mu kuwugira mu byabusiru kino kikyamu na kino kikyamu na kiri kikyamu nga you don't know what to do. The robot oze bulala anti nze bwente bujjo bwenzija kati sisobola kudda wano ne ntandika okugamba Bobi Wine alimba centers ye za iPod. No, I'm past that conversation because ekyo nakibagamba ne kiggwa ne mbagamba obudde mu kiwa obudde mujja kukiraba kati mukirabye wakyaliwo awakana nti wakyaliyo omuntu yenna kati mu Uganda ayinza okuwakana nti gundi nti nuupu ebadde terya sente za iPod wakyaliyo n'omusiru asembayo ku kyalo wa wansi kati amanyi kati ekyo sikyasobola kidisikasinga nze ndisikasinga biri complicated byatategeera okitegedde kubanga nze ogwa nze ndi musomesa ekituufu mine is to tell you because nze ndi scientific sirya ku sente za iPod kuba sirina political party naye science wange yandaga nti bw'ogatta eno neeno ofuna eno there's no reason lwaki kiri bwe kiti nemmanya nti bano balya ssente okitegedde bulungi nnyo nembibanyonyola nembibawa ne munvuma ne mukola mutya kati mukimanyi ekyo sikiddako awo navaawo kati nze nkubuulira iPod ejjeetya era lwaki iPod weeri abazungu bo bakizuula because omuzungu bw'alaba Museveni wana abantu abasinga owagira President Museveni be bazungu kituufu era singa tebamwagala singa taliiko ontegedde bulungi nnyo bamwagala nnyo kubanga abazanyidde ebyobufuzi ebirungi kubanga Museveni is not a Museveni si musiru era bwe bakutubayo abagwagwa gwagwa ye tomuleeta todduka emisinde omusajja mugezi todduka emisinde kati mwami Museveni yasoma ebyobufuzi amanyi kye bayita politics amanyi politics aformingibwa atya amanyi kye bayita political party amanyi wa wayinza okukwata kyova President Museveni mwaba bannamawulire mukijjukira kino President Museveni yayombesanga nnyo President Museveni teyakolanga speech n'atayogera ku Bobi Wine in around 2020 nga Nuupu tennajja. That is even from 2017 Bobi Wine ngaze mu by election. Webale nnyo yali tasobola kukola statement 15 nga tayogedde ku Bobi Wine. Omanyi lwaki? Bobi Wine yali azze nga ali plain ng'ali maanyi g'abantu nga naye bwe yajja mu nsiko eruweero naye mu nsiko teyali maanyi g'abantu Museveni boss because babba Kawanga tebabba ye anti wuliriza kati ye Museveni agenda n'akuliyetinga amaanyi agage naye ng'agakuliyetinga mu bantu agage kati mukekinana teyalina public appeal biveeko ebyo byekinana teyakalina okitegedde bulungi nnyo era n'okugenda mu nsiko kwali kwekwasa yali ajja kugendayo ne bwe yandibadde Kawanga nga yawangudde webali nnyo ne bwe yandibadde Kawanga nga yakoze ki yawangudde so naye ngezaako okukulaga nti kye twali tuyita amaanyi g'abantu kyeraliikirizanga nnyo president era nga buli lwayogera agamba naye mmwe lwaki mukola political party be clear mutubuulire mwagala byabufuzi ki nga mu Uganda bebagaanamu ebyobufuzi abali independent babagaanamu kati kyekyenkugamba nti obusungu bwonna n'atandika obukola ki obukuŋŋaanya paka bwe yayingiza Bobi Wine mu kitimba kyaki kyekibiina ky'ebyobufuzi era nze ne mbagamba nti wano tewali mulimu n'okwatamu fayiro zo nenkwata fayiro zange ez'amangu ne mbagamba wano tewali mulimu teri political party President Museveni eyinza muwangula because political party zonna President Museveni yakola politics yateekateeka gavumenti ye nga gavumenti yerabirira ebibiina by'ebyobufuzi ate yakikola on purpose sinsobi babere comfortable n'akasente webale nnyo kyova nti buli muntu abadde yavaayo gwe ne bw'oba oli mutuufu otya otuuka ne bakusuffocatinga era ebibiina bingi bino byonna byolaba CMP ani bino byonna ebibiina byolaba kati tewali kibiina kiwandiise mwezi guwedde bya 2 ebisinga byonna bya 2 emeka n'okujjako PFF kyekibiina ekyakawandiisibwa jjojjuuzi kati nakyo jjagendo kizuula kankubulireko kati MS kankugamba mazima nakyo n'ogendo kizuula nga kyali kyawandiisibwa dda just bakiri brandinze PFF mpya abasigadde bano bonna bali rebranded kati era ojja kugenda okulaba ng'ekyo nga kya movement kya government kuba President Museveni tasobola kukkiriza kibiina kyonna kati kuwandiisibwa
era kyovola kati emyaka gino gigatta nti iPod batandika gidisikazinga 2 emeka but forming wa 29 tegeza bulungi abantu anti 25 ebina byobufuzi bitebwa because tuva mu kekinana ebyaliwo byali bingi abakwata government bangi ebibina byasibibwa bitebwa 25 iPod ne bagiforminga 29 anti wuliriza bagenda obita gwe kyoyita okuta bagenda obita nga bamaze okuteekateeka butya bwe bigenda okulwaningibwa nga ne iPod is part of it ontegedde because ekitambuza kati ebibiina is iPod ontegedde that interparty because the idea was clearly like this tukoze tutya okubeera n'ebibiina by'obufuzi nga biri operation naye ate nga tusobola obicontrollinga ontegedde kakati gwe kyogamba mu 29 ebintu ebimu tebijja abruptly babipulaninga ne bamanya kati tubitadde naye mu kubita wano fe tumanyi wali we tujja okikola ki okiteekera okategerekengezaako kugamba so let us not worry too much about years and dates and stuff like that but clearly tutegeere nti iPod ejja wano ku mulamwa gwakukwata bibiina bino mu linnya ly'obyempawalinga ku mulamwa gw'ebibiina by'obufuzi okubeera mu demokrasiya okubeera mu control aleka nyinyonyole ono tali mu program sagala tucyankalanye iPod ekigireeta wano institute ya Netherland bwe anyonyole atuliza okay nyonyola ekyo nyinyi kyawadde iPod jano Museveni anyiga mu myezi alaba iPod egenda kubanga esitula ebina bifuzi bino ebirala kwe kugoba bali n'agamba nze nsobola gavumenti yange esobola okukola ki okusaposalinga ebina bifuzi genda maaso kati tujja linda Museveni nja kukyaza lulo Netherland is another story ontegedde kakati iPod because bali be bali bafanda obusoka oba nkiyite ntya ebitongole bingi organizations weziri wano oba zibadde wano zibadde zoperating era ebintu byonna ebisinga wano biri funded by those organizations but bazikwatamu anti nkugamba bazikwatamu recently nga giwunye DGF kizi nga giwunye ontegedde naye ffe wano buli kimu kiri funded kumpi buli kimu kiriko akirinamu ki omukono atali mufirika ekyokkiriza oba gaana tunula mu kamera eyo buli kiri wano kirimu omukono ogutali mufirika ontegedde ebyo bikkiriza oba bigaana so kyopola nze mbadde nkugamba nti abo Banetherland bo bajja bagezaako okukola batya bagezaako kuharmonizinga because bakigezaako mu mawanga baharmonizinga nti naawe Matiya alina ekirowoozo ekirungi naye nga tolina financial muscle ekirowoozo kyo kisobola okubeera okutebolingibwa wali ku tebo okategekezaako okugamba kwe kuleeta iPod eno kati iPod eyo ey'ekikulu ekyo Museveni si yali ayagala byalina bye yali ayagala agenda okulaba nga iPod efuuse problematic kuba kati olwo etandise okuwa abantu amaanyi ag'enjawulo agatategeerekeka naye kati DGF kanzikwatemu nakati kati nze bafanda kambakwatemu bano kyemukola nange nkisobola so supporting abaki abantu bange so that is iPod for you now it clearly shows you nti we are discussing wrong issues discussing ebintu ebitalina kubeera discussed like iPod nze nkugambe nze nategererawo mangu nze kasanalaba political party mu history wa Uganda political party terina kye yali ekyusiza era tekijja kubaawo kankubuulire teri political party egenda kuwangula Museveni ontegedde kati nze jjukira anti political party esolobwa ng'emmanduso nga olaba UPM mu gy'ekinaana we yali emmanduso eri General Museveni kubanga singa teyagenda mu kaluka ekinaana
teyali ekwasiza nti ate ngenda ntya mu nsiko emmandu sentuufu teyali eyo ontegedde bulungi nnyo anti nkugamba nti political party zirina makulu. Political party wano mu Uganda problemu yaffe gye tuganya okukkiriza nti not every whatever glitters is gold. Tulina let's bury down parties. Senga Museveni twasigala mu movement mu bus senga twamukubira dda mu bus ne tumuttiramu. Senga bamufulumya yadda basi. Senga bamufulumya yadda basi muntu mulala yavuga. Naye bino kati political parties zaffe zajjanga kubanga nkugamba twayingira mu bintu bye tutategeera. Abazungu political parties zirina kye zitegeeza. Ffe mu Bafirika political parties zitegeeza kirala. Mu bazungu kitegeeza kutunda ndowooza. Ideas. Kati ffe mu Afrika tukola ssente. Ffe waffe mu Afrika endowooza yaffe si geemaanyi gaffe. Ffe mu Afrika oteekeddwa okubanga either by blood ova mu lunyiriri olufuga. Nga bwolaba Kenya wekiri naye nedda Ruto talina lunyiriri lwava mu lufuga ya president we Kenya. Anti uliriza oteekeddwa okuba olina olunyiriri. Ontegedde ffe wano mu Afrika birimu olunyiriri, birimu okulwana okwa serious, birimu tetumanyi kye bayita democracy oba demokrasiya tetubimanyi. Ffe omuntu akula ewaka gwe ddiro wateesaako ewammwe waka ewammwe gye wakulira mwami Ssekanjakko ddiro wateesaako emmere gye mugenda okulya ewaka awo giteesa otya bulaza era babagamba bugambi mufumbe omuceere ogwo n'ebijanja otegedde ddiro watuulako ne kitaawo n'omuganda eddadi badde n'ekirowoozo n'essomero lyontwalako lino ezo ziba mbooko wali ntudde ku liri ddiro wakikolako ewamu ezo ziba mbooko kale ddiro wakeera ku makya n'obeera ng'okubeerawo okwo mu kukulako olina kye wateesaako. Kakati ffe tugenda ne twesiba ku bintu bye tutasobola tuva wansi wano nga tukozesa sisitimu ndala bwe tukula ne tweyingiza mu sisitimu endala ne tubimikisinga ne bitubulako nga tetubitegeera. Kuba leka nkubugambayo akantu kamu waliwo kye bayita socialistic economy. Bwe tuba tuli mu maka gaffe tubeera mu socialistic economy. Whatever is at home belongs to your father. Ne bwakusanga olaba firimu bw'aba genda olaba agataliiko nfufu akuggyako remote. Naye aganda bamawulire. Muveeyo ndabe amawulire. Museveni n'agamba bw'ati n'alaba amawulire ge nga gwe oli awo otudde oli oti. Wadde togaagala olina galaba buki bulabi. Kati ye Africa mwe tukulira. Kati n'otuuka ate mu kiseera nga mulina okuteesa kyova olaba jewe Ssennyonyi kibatabukako ne bagamba nze nfulumye paalamenti ng'omutwe bagugasse ali mu tteeserezo talitegeera tamanyi na lwaki yagendayo tamanyina kumanya nti omuntu bw'ateesa tekitegeeza nti no kyoteeseza kirina okuyita ekyo takimanyi akwata bukwasi bitabo bye nagamba nze nfulumye paalamenti ezitoye okategedde kegezaako ezitoye sikyagisobola. And this is where we are. That discussion is bigger than iPod. The discussion goes beyond system zetukozesa zentuufu okukozesebwa. Ffe mu Africa twetaaga socialistic gundi kind of economy okyegedde where everything belongs to the state. Olwaleero enguzi gye mulina is because tulina private hospitals. Enguzi etambula obungi eddagala omanyi lwaki balibba. Common man yeegamba obujjanjabi bwe bwa bwereere. Anti nkugamba nti omanyi lwaki abantu lwaki babonaabonera amalwaliro. Babonaabonera amalwaliro simply because waliwo private hospitals. Osanga omusajja nga ye dokita nze dokita Kalungi alina eddwaliro lye naye kyokka akola mulago. Naye ng'eddwaliro eryo oba ka pharmacy kali mu maaso g'eddwaliro lya gavumenti eri wali era buli lwawandiika agamba nti recommended era akubuuza oliguzeewo eddagala nti liguze lya genda bakuwa eddagala gwe wali okyegedde gundi eno India ffe gavumenti tulina India naye genda ogule UK. Tumaliriza iPod. So mu iPod kyenjagala okutegeeza mukyo nti iPod mukitegeere nti iPod yajja ku neutralizinga byabufuzi ebya political parties. Mu linnya ly'okola ki obiyambako nti bw'oba omuntu akuyambako tosamwefuulira nga nakuwadde katuli bafulumya recently bafulumya is it 2 point something billion
no 12.2 billion zafuluma bagabane bano bagabane balwanyise Museveni. Ani azibawa? Museveni. Balwanyisani? Museveni. Kati nze discussion eyo oba malira obuddo gibeeramu. Mbanda bango obudde bwantu obuwadde ekitiibwa mwami ani. Mwami Matia. Nze ndaba obudde bwantu obuwadde ekitiibwa. Nti President Museveni, the government of Uganda, which is led by President Yoweri Kaguta Museveni, recently released 12.2 billion Ugandan shillings to empower political parties to fight Museveni. Kati olo abasigaza mmeka kubanga wawawera 12 kitegeeza yaba ina mpitirivu kiringa onajalo nenkwaye mitwale 5 asaba nyinzo banga nyina mwaka kadde exactly oba 5 exactly kati nkugamba this is where we are kati nze discussion efana bwe kibuji bontuza wano mbanda bango budde bantu buwadde kitiibwa abonzi nabaleka nabagamba amazima gaabwe ne bagamba nti kasita wakola political party wane ekigenda okutwala Museveni kiri eki bantu kubeera be bamuleeta kyokka tewali agenda kutwala Museveni tewali kibiina kya bufuzi kigenda kutwala Museveni teri munabyabufuzi agenda kutwala Museveni abantu bennyini abamukwekanga mukapanga ne bamugamba nti muzeeyi ne bamubuuza nti Museveni mulabyeko nti tannabaako wano kati tekankubuulira akutte wano kumba ali wano abo abantu balwana entalo tozibalina zimanyi ontegede bulungi nnyo so kati ekitutwala Museveni balibeera abantu naye kakati ennaku zino mbadde njija nsomesa abantu nga bagamba nti Museveni must go is a failed project. Museveni must go is a failed project. Museveni will go is now the discussion. How Museveni will go? Exactly, is now the discussion. Agenda atya. Omuntu omusiru yenna muntu akyagamba kati Museveni agende oli musiru gwo sembayo kubeera omugwagwa lwaki? Myaka 4. Lwaki? Mu myaka 4 tolina kyogenda kukola ki? Omukazi omaze omuzaalamu kati Museveni ali bwati yatuwasa n'atuzaalamu abaana kati tumutenda obutaba n'amaanyi ga kisajja nenga atulinamu abaana bana bakulu naye tuli mugamba talina maanyi ga kisajja agende fife yatutama oli musiru wakikola ki okyegedde eyo nkola ya kidongo. Let us go back to square one tugambe nti Museveni must go is a failed project. Now let us look at Museveni will go and then what? How Museveni will go? How Museveni will go? And what next after Museveni? Kati ye project omuntu yenna ayogera bw'atyo muwuliriza naye omuntu yenna ngamba nti Museveni agende tumutwala ku luno ogira obeera eyo mutumutwala kuva 2 bamutwala 25 years later bakyamutwala ontegere bulungi nnyo abamutwala abamu bali mu makomera abalala bali luddawo abalala baafa. So that is a failed project. Mugiveeko Museveni will go, but what next after Museveni is the question today. Abantu mbagamba mweteeketeeke kabasobola okuddayo ku ssomero mugende musome. Museveni agenda omuntu yenna agenda okuddamu okutufuga ajja kusaba mpapuula tagenda kusooka kukubuuza walwanira wa kubanga ebyokulwana byaggwa kati ffe twekwasa bajjajja baffe buli wootuuka bajjajja baffe balwana munnange ate nebagire be baba wa muwogo kati ebyo bigenda kukola ki kukoma kitegeeza nti it is credit kiki kyosobola okukola because that time is coming. Omanyi abantu beegomba ensi nga Amerika Bungereza ani ensi zoolaba ezo zaabonaabona okutuuka we ziri kituufu. Bino byonna bye tuyitamu baabiyitamu ffe tuli basiru busiru okulowooza oli ayima mu Amerika n'atandika okompeyalinga emweyewammwe naye ng'ali mu Amerika n'omubuuza alabe n'embuzi yakagenda mu Amerika emyaka 5 6 naye ayagala okutegeeza abannayuganda bwe balina okuoperatinga naye n'atamanya nti eyo musome ku history wammwe mutegeere Amerika yali etya ng'erina emyaka 6 nga gye tulina ng'erina emyaka 6 mu emeka mwesatu after its independence kubanga Amerika eri mu myaka ebi tejiri 2 gyayitayita mudda ziri myaka nga 3 okuva Amerika lwefuna independence ontegede bulungi nnyo
abamu bagamanya okugamba Dubai biki kuba ne Dubai nayo kumpi tugyenkana yes waliwo bye Dubai tugyenkana mu nsi ezo ku Dubai fe challenge gye tufunye nti twafuna abantu obukulembeze bwaffe tetwabuteekateeka twava ku bukulembeze bwe twalina Dubai ekigiyambye okulaakulana amangu nti bo basigala mu bukulembeze bwabwe bw'ennono okyegedde fe buno obukulembeze bw'okulonderera abantu jangu babeere kansala jangu babeere kino bye bituleetedde ebizibu gwe kankubulira olwaleero senga Buganda senga tuli mu federal system nga tulina prime minister waffe ogu omu ontegedde bulungi nnyo ng'abasoga beekulaakulanya abakiga ne beekulaakulanya abatolo ne beekulaakulanya abaganda ne beekulaakulanya Uganda would be a better place kituufu Uganda would be a better place I'm telling you naye bino byonna bye twayingiramu ebyokulonda abakulembeze or since when omufirika lwalonda agenda omukulembera tekiriiyo ffe tetukirina ffe wano omukulembeze bamuzaala mukulembeze katuli wano America eri mu myaka 2 myaka 2 mu ameka 49 myaka 249 naye kati ffe tujegeraageranyako ab'enkaaga fe ab'enkaaga tujegeraageranyako ate nga mmwe emyaka gyammwe mwagyonoona emyaka kumpi aga mwali mu lutalo in America era badde nnyo mu ntalo naye entalo za America ogiraba nti egenze ezifulumya wabweru nakati America erwana naye outside America outside the soil naye ffe konyi akava buvye eggulu wano ye yavaayo recently abantu bamukoowa abantu batuga ne bakoowa manya abantu bakoowa nagambye abantu bakoowa konyi abantu bennyini be baali bakkonyi be baali bakuba nga otuuka ku muntu n'omubuuza nti konyi wamulabyeko wano abasirikale bakkonyi nti tebannabaako wano ogerera nti babakubye aba ya UPDF paka ne Museveni naye nanyiiga natandika kuba buli omu akusaba weefuula alima kiboko ya uchafu awala okyaŋŋamba wali ku nsonga ya okwegeraageranya kuyitiridde nti tulina kutandika kutegeera kati waliwo ensinga nkugambe waliwo Dubai nti Dubai ekuze mu kiseera ekitono ennyo twagiwaako ne ku buki ne ku buyambi tubenchmarkinge obukulembeze bwayo buli butya neffe twagenda tweteeka mu engagement za politics gwe tutasobola Dubai tebalina bakansala tebalina ba MP abo bakidomodo yes fe wano bakabaka baffe bafa Mutebi taliiwo wano gwe gamba Mutebi nti gwe kwasaganya government yagana decentralized system what is government that is central government anti what is government be bantu anti kyekugamba nti kati babako n'ababakulembera bino byakiyaye bwe mwayingiramu temubisobola bwe mubanga mwagala emirembe muddeyo ku square 1 mutegeere obukulembeze bulina kubeera butya muve mu byokunenya iPod n'abalya sente za iPod ne bazeegaana ba Bobi Wine bonna bajjasiba opportunity abakozeseza opportunity eriwo tulina kuziba zino opportunities n'embuzi etalina muguwa ejja neekwesimbako ate neewangula kasaba giwa tikiti okyegedde kati bawadde omwana waliwo omwana nabbosa mwana artist of course soba muzalawo otegedde muzanyi wa firimu nga ggwe naye tebasobola walukagga ekimuweesa is simply because yakuba kisho wano kye bayita nabbosa nekikuba era nerinnya lye si ye nabbosa naye lwakuba kisho nekinyuma nga uzanyanga amawube kati bwekyanyuma abantu bekibakwata kakati akalulu kali awo nti kati bwe mama mugenda kuwa abantu obululu oba okaadi nga musinziira ku ebyo ontegedde tuli mu katyabaga kennyini tuli mu katyabaga akasinga okuba akazibu ennyo ate tetugenda kukanenyeza muntu yenna naye nange ndi part of people abanenyezebwa mu katyabaga kano ke tulimu nange nvunaanyizibwa era nze sejjaamu kyova olaba nti nze buli lwenjijja nkugamba biennino gamba President Museveni mbimugamba biennino gamba Bobi Wine mbimugamba biennino gamba gundi mwami wa Common Man's Party mbimugamba nti banaye wano tutambudde mu ssiro wano twandikoze bwe tuti wano tuterezeemu nze nabagamba nga Bobi Wine akajja ne mbagamba nti mugenda kukola ensobi esinga okuba embi mugenda kukola ekintu bajjajja baffe kye bakola ku Museveni omanyi Museveni bwe yajja buli omu yalowooza nti tayogerwako tagambwako is a hero temumugambako kigambo mununuzi waffe
kati bw'otandika okuyita omuntu omununuzi kikkakkanya abalala bonna ne kisitula ye yekka. Kati ngenda kola mutandisa obikola ku Bobi Wine babikola ne bagamba nga era nze empalana yange yonna ne abannoomu kugamba ku Bobi Wine nga bagamba yetasobya nga nze mbagamba asobya nembalaga n'ensobi ne bagamba kino kyalya. naye lwaki bayogera nnyo nti ono yalya kiki? Kati bategedde nti ate taata waabwe yasinga okulya. Kati bakyakiwakana alya n'okuwuuta n'awuuta alya kati n'okuwuuta n'awuuta. Tolaba jjo bwe yagudde ekigo naye ekyo ekigo kyadde kituufu. Ekigo yagudde byaddala. Aba yagudde byaddala era yafunye yalumiziddwa nnyo. Yalumizibwa era musaasira nti sole okugwa. Naye weewuunya abasajja abamubaddeko abantu abamubaddeko afeffette abazimbye stage. Ye ate abadde serious because SFC bw'otuuka ku stage yonna gwe ogisoma kubanga ye artist ontegedde ffe tuli ba artist. Bw'otuuka ku stage kyosooka okusoma e stage gy'oliko ontegedde n'otegeera ddi lwokola ki wa w'olinnya otya and all those things. Ebyo abimanyi si bimusomesa kuba nze ndi sure nti abikola ki abinsinza. Naye I think he got excited ng'alaba eri abantu bakiyalinga biki n'agetting excited n'agwa mu ngwe eyabadde very good. It was actually ashaming. Teyabadde dangerous but it was ashaming kuba kati omukulembeze ku level eyo ogwotya. Museveni wa myaka 7 tasiritukanga nako in public. Museveni bw'aba n'atuuka awantu bacekinga buli kimu. Kati abasajja Bakyagulanyi lwaki tebacekinze stage? Bacekinze naye stage yabaddeko ne weekoma era walabye stage si ye yamenyese ye yalinnye mu bbanga. It is not nti nno stage yabadde ennafu nedda stage yabadde oke naye ng'erina weekoma. Kati ye stage ekoma wano ye yalinnye wano kitegeeza ki ekyo? Kuggwa amanyi logiki. Oyo ye mukulembeze. Kati omukulembeze yenna asinza okuŋŋanya abantu mu campaign. Waliwo ebintu by'otakola, waliwo mistakes wuliriza. Asinza okuŋŋanya abantu mu campaign zino si bwe kiri boss. Ekyo oyinza okuba weetaaga scientific gundi Kimbo si asinza okuŋŋanya abantu mu campaign eno yasinze okusinza ku bifaananyi byetu. Oyo mubuuza ayogeranga muwagizi oba ayogeranga munamawulire ali neutral mu byayogera. Ekyo kyekizibu ekya twafuna tulina bannamawulire abafuna side alinga Pacho eno anoonya kaadi eno yeefuula munnamawulire. Kati yamaliriza ali wagundi ali wa Kigongo. Kati kitegeeza otabangako wa Nuupu yali anoonya kaadi. Era nga nkubulira ekintu kimu bangi nnyo abali mu Nuupu nga banoonyayo kaadi ne gundi yabadde anoonya kaadi Sewanyana. Kati yazzeeyo watuufu gy'abeera. Era ne luli bagimuwa ate be basooka ogimuwa basooka giwa oba Faruku Ntege oba yakola kyawo ne bafulumya lisiti ate nga taliiko. Bano abasinga mu Nuupu banoonya kaadi tebalinga ffe kuba kati nze sinoonya kaadi yaabwe sinoonya NRM sinoonya kaadi yonna. Ne walabye olaba kati iPod tugivuddeko olaba abanoonya akalulu k'obwa pulezidenti obalaba bana ndaba Kyagulanyi nga alina akantu kakola nga gaba Uganda mulaba Uganda eno eri wano ne bamugamba tugiraba ate bona nekiki Bobi Wine ku luno message oziraba oti ez'abeesimbyewo abamukoze bubi nnyo naye omuntu undisappointing ye Geno Mugisha Muntu talina ssente bambi na idea talina alina idea yono alina idea ye Mubaraka Munyagwa. Nange kyendaba idea omuntu yekka alina idea ye Museveni ne Mubaraka Munyagwa. Museveni alina ki? Museveni ye yakugambye protecting gains ki za protecting zino zonna gains zino we tuli gain ye ya Museveni. Museveni alina gains za protecting boss gwe bobo wakana nga yagambako ne consolidating ati kati goli wa CMP kati nze kugambe kati nze ndi neutral siri tosobola kubeera neutral. Amawulire go tugalaba tumanya nti ono wa CMP era gwe batandika okusaswa mu CMP oli wa Common Man's Party ate si buzibu naye nze ndi neutral. No, you cannot be neutral. Nange nina side
ekituufu gains za protecting. Museveni is protecting many gains. Uganda has gained. Let me tell you. Tubere ba mazima. Uganda has gained from when Museveni came into power. Since 86, Uganda has gained. Abuge mazima. Then after. Ontegede bulungi nnyo. Waliwo zekati ze nabadde, let me tell you. Nze nabadde jo mu Musevenomics. Nabadde yo bayitayo gundi Mbale. Nakulabye ne Batyamale. Ne Batyamale. Mbale Industrial Park. Ekyaddala mbadde sigendanga. But when I got there, I saw something. Nabe Industrial Park nga mulimu over 70 operational companies. Ezikola emitayimbwa, abakola plastics, abakola engatto, abakola biki, abakola zijini, abakola gana masuti gamage mwambala. And these are things nze bye nayagadde. Nembirano bire bantu bulijjo biri katale wano nga tetumanyi. So be protecting akati. Kati those are some of the things. Kubanga abantu abakola erimu eri gundi. Bwe nabadde mbuuza nga mbuuliriza okutegeera. How many people are here? Over 1,000 people are working. Okategera kengezaako kugamba. Kakati abantu ngabo botaba protecting. Kusigaza buli mu bwabwe. Oba tobayambye because bagenda kudda wa. Tetwagala kugenda mu ezo ntalo tale ezo. Kati betuga anti protecting kugamba ya muntu alina idea aliyoko bali aba. Aliyomu. Gundi mwami gundi. Kati for him he has a new idea. Ontegedde. President Museveni is just protecting what? The gains. But for him he has a new idea. Owa Common Man's Party. Era tumuwagira era tumusabira. Era ndowooza senga abantu bali bamanyi okulonda ye yandibadde mu kifo ekyoko. Ekyo kye ndowooza. Senga abantu bali bamanyi okulonda naye abantu baffe balonda vibe obamanyi. Naye basooke batomere. Kabatomere ogwokubiri. Era ffe abalimi tulina enteekateeka zaffe. Omulimi yenna alina bw'osimba ekijanjalo kimala kuvunda nekyoka kijaminatinga. Okategedde kakati Uganda bannayuganda balina osooka okufuna ebizibu bye balimu. Njagala baboneebone. Nze Bobi Wine badde njagala nnyo ababonyeebonyi. Myaka nga 2. Tajja sobola kutuukayo muyaye sente yayagadde nnyo sente. Tajja sobola kiwangaaza. Sente azaagadde nnyo naye kale emyaka gye gino 10. Tajja kiwangaaza naye nkugambye nti kana akaseera ke kana akawungeezi ke kaalimu. Akakozesa bulungi njagala abantu bamuboneebone. Ontegedde bwe munaabonaabona mujja kutegeera kiki kyennyini kye kitegeeza. Kubanga abantu baffe bayiga nnyo nga bibatuuseeko. Kati essaawa eno bonna bategedde nti Bobi Wine yali asereza iPod. Kati abali basirise. Abakuba mpuuga kati bakyanyega. Ontegedde bulungi nnyo. Wana empuuga naye yaliko eyo challenge ng'alaba sereza iPod zijja musajja zonna azifuna. Tekekati kiki bino ebitaano naye kambirye. Era bo abantu bonna bali bakuba mpuuga tewali yamanya nti nno ekyali kibalwanya zaali ssente. Bo balowooza nti Bobi Wine yali alwanirira gwanga. Kumbe Bobi Wine yali alwana nti mpuuga ofuna otya milioni 5 otampa nga nze nakulonda okubeera gundi ekifo nze nakikuwa. Ebitaano byokka byamutabula. Byamutabula nga yabadde afuna mpitirivu. Ati kakati kyekyo Bobi Wine yakugamba totunanga musowani ya boosi wo. Kati mpuuga yatuna musowani ya Bobi nga ye atandika omubalirira kati gwawo bofuna. Nange kandye buno bino ebitaano byokka kambirye. Nasindika amagye. Ng'asala ddiiru ng'alya ssente nga tagamba na Bobi. Bobi yabitegeera luvannyuma naga ofuna otya milioni 5 n'otatuwaako. Yali ayagala kiwato. Nga n'ebibiri eby'emmotoka era gundi bye byamugjayo naye. Basiiri. Yagamba sijja bbawa. Yagamba sijja kubawa ngenze. Taddanga paka kati. Ne kadi yabo yagibaddiza. Okyegedde. So kati awo wetuli naye kikyengezaako baga. Nti tugenda mu kulonda. Mulonde wayizire. Okyegedde. Mulonde wayizire. Mwe mumala kubeera mu protest boat za mumuzironde. Naye munaba mwagala kubeera safe mulonde abantu abali safe. Just butunulire buli azze mumuwulirize. Malirize mulonde mwasinga. Mumuwulirize mulonde mwakola ki? Ekyo kirowooza kyekisinga. Asinga. Oba basingidde kubanga ekizibu kyekyo.
tugenda tuli ku speed awo tuvuddewo mukwano gwo nalebera bamutwalaganye Butambala Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi oba bambi alina kikati omanyi namboza agamba nti bano ba opponent bakwata eggaali z'abavubuka ne bazitwala eyo kati ne babala nti Muwanga jabbeera wano oba munabyafuzi yenna waliwo asinga Nuupu eggaali mu Uganda wano Muwanga ala katayagala teekamu nanti eggaali yonna ogiteekamu ssente yonna ogitambuza yonna ogiriisa mpuliriza bulungi kati kangambe ekintu kya Muwanga Kivumbi takoledde bantu b'e Butambala kyekimutwaza yes kyogamba ayinza n'obutadda tabagasiza ngamba bayinza omukuba akalulu basobola maanyi mangi Muwanga Kivumbi ayinza obutadda Muwanga Kivumbi oyo takoledde bantu ate Muwanga Kivumbi ye ali mu kukola bibye ali mu kunoonya ssente ze ali mu kweyagala ekyemani wa paaka naye bannabutambala bali bubi tebalina bitambula eddwaliro lyabwe temulina kintu kyonna anti kyemani wa paaka omulimu gwe gwakukunya bitongole bya gavumenti nesimu asobola ogikuba n'amugamba nti wayi wano waliwo embeera njagala otereze mangu nga tebirina battabuka eyo kyegedde bulungi nnyo ekyo kikola ki kisoboka naye nkugamba kyamani wa paaka oyo mwami Muwanga Kivumbi okufaananako n'abantu abalala bonna aba MP abayagaliza ennyo takoze ontegedde era ebyo mukyala Nambooze byali mu kwogera ayogera bya bulimba mukyala Nambooze ali mu kukola kye tuyita reverse psychology ayagala nti bwe kinaamutuukako emukono abeere nga yabagamba dda omuyise fala naye kisoboka era Nambooze takyasobola beera mu katale k'emukono Nambooze tumuchallenge nga agende mu katale k'emukono gye yakolanga agende mu katale k'emukono ayimirire ayo ababuuzeeko tasobola kati agamba nti ba opponent kati obululu bwe buli ku NBS kwe buli era sanga NBS yali eronda Nambooze yandifunye 10 ku 10 kubanga yabeera okwo neyejaga genda wejagire mu community abantu bakoowa abantu bagenze bakoowa ebituufu nno Nambooze ate tebalina kye bakoze kati Muwanga Kivumbi ne Muwanga Kivumbi kati eyo sikiru kankubulire kati fe abasoma psychology tumanyi ekyo yabadde ateekayo kijinji nti bwe kijja babeere nga bakola be batugamba bakole eggaali ne bagikola kati bo lwaki tebakoleza abo otubulira kukola gaali ate nawe tonnakola iyo kati besides Muwanga Kivumbi bamuwuliriza kati ekyagobeza Muwanga Kivumbi ekituufu Muwanga Kivumbi yagenze ku district President Museveni recently yajja bamuwanga Kivumbi bonna ne beekweka kubanga Museveni akuswaliza kadaala wali ekituufu didn't we meet Muwanga Kivumbi? You tell these people. Where is this what happened to where this MP Muwanga Kivumbi? You go to the microphone. Go to the microphone. Kati Muwanga Kivumbi ebyo yabitya. Museveni yamala ennaku ezi Butambala. Bamuwanga Kivumbi bonna ne beekweka. Kati njagala kubuulira kugamba nze alina logic ategeera. Gwe MP w'ekitundu Muwanga Kivumbi yabaddewa exactly awo webamuyambaliza enkofu yadde agenze kola ki yagenze mu lukiiko ate nga lwalina alemu ng'omubaka kati yagenzeyo kati olwo yeefudde mubaka naye nga jjukira abadde bulijjo abayizoleetinga bamuyita tagendayo ne lwe bamuyita pulezidenti lwe yajja bamuwanga Kivumbi beekweka Muwanga Kivumbi alina ekifaananyi ng'ali ku mukolo mu pulezidenti nga ali because pulezidenti ali mu kitundu kyo ontegere bulungi nnyo gw'olina omugamba nti pulezidenti Museveni kino kigaanyi watuwa kino kigaanyi ng'omubaka wa paalamenti yaliyo Muwanga Kivumbi teyaliyo lwaki ngamba teyaliyo bonna abanuupu tebaaliyo ne Aisha Kabanda bonna tebaaliyo kati ekibuuzo kyali ne kibeera ani agenda okugamba pulezidenti ebiruma abantu b'ekitundu bakansala weebali ba RDC ate nabo banuupu bonna tebaaliyo buli ewa nuupu teyaliyo baguzira omukolo baaguzira kakati pulezidenti Museveni agenda kutegeera ddi ebiruma bannabutambala ebituufu nga muzannyo oyo politics wajjangu onkwekule nze situla na Museveni nze situla na gundi ate ekiro ng'otuula naye nze njagala nnyo obanga tutuula na Museveni totuula naye ekiro n'emisana ne totuula naye ekiro ate emisana ne weegaana
bamuwanga kivumbi kye bakola kubanga batuula ne Museveni aguge mazima ekiro emisana ne befuula abatuukirivu ontegedde bulungi nnyo bw'oba totuula na Museveni totuula naye completely so kati Nambooze ya ebyeggaali bino nti bano ba opponent be bapanga Nambooze akimanyi bulungi nnyo ekyatuuse ku muwanga kivumbi kye kigenda omuntu wako emukono naye basobola omugobaganya Nambooze mukyalenjingira wano agendeko mu katale k'emukono gye yasolozanga omusolo ababuuzeeko gye yasoloza omusolo gwe gye yabulankanyiriza ssente zamuwa omusolo ate owa wansi ye muwanga ye alabye nnyo simanyi bimutuuseeko nyo nalaba ne bamugobako ne mukuziiko emuwanga kivumbi ye bamukoowa tasobola kudda mukujja okugambe bamugoba nga tuziika looda bamugoba abantu bagamba nti waliyo naliyo nene nalaba ne kazibwe naye ng'ajjeyo enjala eri muwanga kivumbi yes kubanga kazibwe y'omu ku basajja amaze n'owaayo akakadde ka ssente akakadde kajja bamutwala naye nga kyoba omanya nti kati kazibwe oyinza omuwa akakadde akazibwe tomuwa akakadde akakadde kamukolera ki tayina kagula nnyaanya waka kati go omuwa akakadde era n'agamba ayogera ebyo era okumanya busajja bwangu mbwera oyo ayogera bwatyo mutereddeko n'akakadde so what akole rivaaso azijjeyo gwekola rivaaso sezezo zitwale ffe tuzikusabyeko twagala kukolera bannabutambala kuba bannabutambala weebali baagala okubakolera obakoledde oba onyumya mboozi z'amalwa kitegeeza n'okuziika yakatandika kwetaba mu just nnaku zino nedda okuziika abadde ng'aziika kubanga alina obusajja bwawo bwaweererera abaana ku kyalo afuna bwachairman awo n'abaweererera abaana abamu yabategana ku state house muwanga kivumbi atuusa atya mwana ku state house basale mubaka wa parliament education ulira psychology muwanga kivumbi atuusa atya abaana ku gundi ku basale ya state house ate ensonga za muwanga kivumbi zintu so muwanga kivumbi yali mu kiseera kizibu nnyo ng'era ne Nambooze wali mu kiseera ekizibu ekyo vola yavuddeyo mutaasa Nambooze mukazi wattu bana kati ye Nambooze jjukira ye Nambooze azanya politics owaddala oba bugere kubunuuna oba Bobi Wine ajja bunuuna afune kadi ekyo kye yajja kikola yeyo mukyala Nambooze ye yakkiriza nti ono yalina amasannyalaze wadde nze nasooka mu byobufuzi leka mufukaamirire era ekyo kyekyakuba gundi kyekyakubya ono ani owegundi owebusiro Seggona kwefuula Seggona wa Mampaati ayogera yenyinyimba wenyimba omukulu ate nga yalina kaadiyo oba tetugenda koma wano nga tetunakoma twagala okujjukiza Abannayuganda nti Uganda erina kyefiirwa olwaleero naye yogera speed obudde butuweddeko wuliriza Uganda olwaleero erina kyekola ki kyefiirwa ontegedde nolwekyo byonna byokola making sure nti you're protecting what we can lose in fact mu byonna by'olina okukola Uganda first America CNN BBC Bungereza Fox News mu America zikola amawulire nga ekisooka ku protecting nsi yaabwe exactly kyekikulu because ensi bwesaanawo namwe abagirimu musaanawo munnaye kati zino embuzi zo zirowooza mbu ogenda ne bayogera ku Museveni ebigambo ebikikinike mbu kibateeka waggulu kibassa wansi wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne mwami Obote